Mu lutalo lwa Paalamenti olw'eggulo olwaleero ababaka nga bakulembeddwa mu mubaka omukyalo wa Dokolo Cecilia Ogwaro balaze obwennyamivu olw'etteeka ly'ebisiyaga Paalamenti yayisa gye buvuddeko naye ng'omukulembeze w'eggwanga tannalissaako mukono wakati mu kusoomoozebwa kw'amawanga g'abazungu agatayagala tteeka lino. We passed the bill. Everywhere I go, people are asking, has it now been assented to? So, Right Honourable Speaker, I'm seeking your guidance. Wabula Paalamenti kigiweddeko omubaka wa Bukooli Central Solomon Sserwanyi bw'ategeezezza nga amyuka Ssabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuuzi bwe yawandiikira omukulembeze w'eggwanga ng'amusaba aleme kuteeka mukono ku tteeka lino. I have information and which I will relay to Parliament when given the opportunity, Right Honourable Speaker, that the Deputy Attorney General of the Republic of Uganda is strongly writing to the President deassociating himself with the act, the Anti-Homosexuality Act, which we passed in Parliament, and strongly, Right Honourable Speaker, advising the President not to sign the bill. Wabula Ssabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka akkiriza nti ebbaluwa eno yawandiikibwa kyokka ekigendererwa kyayo kwali kuwabula mukulembeze wa ggwanga si kumusalirawo. What if the person they're advising is not agreeing with the advice? So I think the Office of the Attorney General did render advice as is required in the Constitution on the legislative process, and we request that you allow that process to be completed because it's advice between the Attorney General and the President. But yes, indeed, we did. The office, under the signature of the Deputy Attorney General, did render advice. Amyuka omukuza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa ategeeza nti kikwasa ennaku bwe kiba nti Ssabawolereza wa gavumenti bw'ati bwe yawabula omukulembeze w'eggwanga. Only absurd bit would be if we discover that the Attorney General's office gave advice, contradictory advice, contrary to what we passed here, two things, when they didn't raise an objection or they conceded. Kulokuna lwa Ssabbiiti eno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ayise akabondo k'ababaka ba NRM mu maka g'Entebbe okubaako bye bakkaanyaako nga kirowoozeka okuba nti ng'oggyeko obubbi bw'amabaati n'ensonga y'etteeka ly'ebisiyaga yandibeemu ku ezo ezigenda okuteesebwako. Yuda Musisi, BBS Terefayina, Ageesigika. Waawo minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'e Karamoja Agnes Nandutu